wasallam atugamu hadithi emu n'agamba nti nno ma amana bi man baata shab'an wa jaruhu ila janbihi ja'i'un wa huwa ya'lam. N'agamba ntabeera mukkiriza aba talina bukkiriza bwankomeredde obunzikirizaamu nze nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani man baata shab'an, omuntu asula nga kuse alidde nakudde oluusi ne wasigalawo n'okusigalawo. Wa jaruhu ila janbihi ja'i'un, naye nga mulirwanaawe muyala talina kyakulya naye ng'omuntu oyo nabbi gwayogerako wa huwa ya'lam, akimanyi bulungi nti mulirwanaawe tafunye kyakulya olunaku olwaleero, asuze enjala. Bwe tuba twogera ku mulirwana ewuwo woosula, twogera ku mulirwana wookolera, twogera ku mulirwana mu nsi ne mu nsi zennyini, kubanga kati mulirwana Uganda tulina balirwana baffe, Kenya, Tanzania. Ekikulu byonna mu hadiisi eno kulongoosa enkolaganayo ne mulirwanaawo.